gatundu mundatandika campaign mujja kusooka mutuule ne bannammwe bakandidates abalala tukole kitwandise harmonization okukkiriziganya nzize bwe naabeera mpigi olunaku bwe luti nze nja kubeera mukono gundi ajja kubeera egindi baleme program zireme konagana. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Abagenda kusinga obwo bubaddi mubuze ku bali bannaye ojje butereevu nga muna Uganda ddala ayagala kwekulembera eggwanga ebyo bubaddi sokusize ku bali kubanga okubeera pulezidenti w'eggwanga si kya bubaddi si kya mizannyo si kya kusanyusa abantu oyeetiika obuvunaanyizibwa bunene nnyo okulaba nti eggwanga lino olitwala ku ddaala bannayuganda bibasuubira eggwanga lyakubeera naye ffe tubasaba mugondera amateeka getulonde mugondera amateeka ga traffic mugondera amateeka ga poliisi gebawa kitambula bwoti oba kugamba kakati kujja kuyingira wano era ndowooza abapoliisi bajja kulangirira amakubo abagenda okuyingira bajja kuyita lunaku 19 omwezi guno gw'omwenda lunaku lukulu nnyo era ffe akakiiko kabyokulonda kubanga National Housing Construction Company etukwasa owetuwe ewaayo ekifo kino eriffe babadde bakikolako badde bakiyoyoota kyali kisiko bwenje yali nsiko njereere naye kati mu wiiki 5 basobodde okukola omulimu guno tulina okubeebaza nti bakoze omulimu munene nnyo era tusuubira nti n'omulimu ogugenda oguddako ogw'okuzimba amaka gaffe aga lubeerera bagenda gakolako era twebaza na gavumenti eyeeyamye ate yeewaddeyo okulaba nti etuweereza ssente ezeetaagisa okuzimba ekifo kino kati we tuli kati lino eddaala erisooka y'okubeera n'ekifo kino kubanga we tugenda okuteeka omukolo ogw'okusunsulamu abagenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti w'eggwanga nga bwe kimanyi nti puroguramu eyo twagitegeeza eri eggwanga nga tugamba nti ennaku 23 na 24 omwezi guno wiiki ejja abo bonna abanaabatuukiriza ebisaanyizo oba ebyetaagisa kusunsulwamu nga pulezidenti bajja mu kifo kino okwewandiisa ekitwandiisa nomination process presidential candidates bwebaana bamaze okusunsulwa oba okubeera nominated campaign programu yali egamba nti batandike ngo ennaku 4 naye kati twagenze okukitundamu omuntu bamusunsudde ennaku 23 oba 24 kati okuva olwo mpaka ennaku 4 omuntu oyo n'omukuuma otya ate nga yamanyi nti ali candidate kyamanyi yeetaaga kati atandike okutaalako mu ggwanga lyonna agende omu bawagizi agende eri abantu ayogere eri abantu kati ntugamba ennaku 10 nga candidate nga kyatudde awo ate nga alina okutaalaka eggwanga lyonna netugamba kutaalaga eggwanga lyonna tugamba nedda kati olunaku katuluti Electoral Commission yatattaaganyizibwa bwe twagijja ku junction eya Kitigumu kuba tugenda kutandika okukola flyover lot 2 lot 1 yaggwa nga tugenda kutandika lot 2 bwe baavaawo ne bagenda ku 7th Street waliyo ekizimbe ekya National Housing Corporation ne bagezaako kimodifyinga ne bayingira ne babeerayo naye ate amataba nayo nga gabasumbuwa ate ne bwe twagenza okukola enguudo ezo ne tubayisaamu kumpi omudumu ate we babadde babeera naye kati eno gye bazze tebajja kufuna kutataaganyizibwa okwo ate kifo kirungi kyangu okutegeka obulungi okusinga Kyambogo gye babadde nga bagenda ate nga bwe mumanyi tetukyasobola kugenda Namboole kati kubanga ekifo kyo nakyo kitegekebwa olwa AFCON kale kibadde kikigwana okulaba nti Electoral Commission emirimu gyayo egiteeka mu kifo ekijja okuweesa omulimu ogwo ekitiibwa kubanga mulimu munene okutegeka okulonda okw'eggwanga okuva ku pulezidenti okutuuka ku abasembayo si mulimu mutono bwafuuka luyimba lwange nti Uganda si ffe tugenda okusooka okugenda mu byokulonda ate si ffe tugenda okusembayo ate era si gwe mulundi ogusoose n'olwekyo nze omulanga gwange gwenkuba eri bannayuganda ogutakungula mbasaba tubeere ba mirembe nga tukola ensonga eno mbasaba
ebyo bye tuulira mupange eggaali mutegeke eggaali temutegeka ggaali kuba zijja kubaako emipiira ate miyinza okuba emipiira tegirina sipeya n'olwekyo mbasaba tubeere ba mirembe ate buli munnayuganda kikkakatako okulonda kasita oba ng'obezezza emyaka egikola ki egikulonda mu nsi ezimu guba na musango butolonda kati bannayuganda ndoza etteeka teriga nti musango naye babakubiriza londa kubanga bw'otolonde then gwejja okuba weekubye wekka endobo oli bajja kukulondera gwetoyagala kati gwolonda oyo gwowulira nti ali mu mutima gwo gweyagala okukola ki okulonda ate okulonda kwakyama oyo omuntu gweyagala kiri mu mutima gwo ne bw'otemwetimba mu kyenyi omanyi gweyagala okukola ki okulonda tetukubagana tutamagana mbale kubanga obulamu bulina okugenda mu maaso tukuume emirembe